Alright. Yes, okay. Eno nayo kati kitandike. Batugambye nti Platinum Films Incorporated for God and My Country bebagenda okubanga bakutuusaako awamu ne MK Video Center ensibuko y'ekina Uganda oba ensibuko y'ebina Uganda bebagenda okubanga bakutuusaako ate ku mulundi gwa leero twolekedde era nga twolekedde ekitundu ekyokubiri Kamanya omuzimu gw'omunyanya. Ye sinema yaffe y'olwaleero gye tutandise. Kamanya omuzimu gw'omunyanya ekitundu ekyokubiri era nga tosubwa abazanyi babamanya nga bwe babadde mu kitundu ekyasoose nga bwe wakirabye nga Kibirige Mustafa Koja Katabaalo toyina genda maaso na kumusibwa. Tutandise ekitundu ekyokubiri Mutebi Abdul toyina musibwa nga Kamanya egenda maaso ate ngene etandise kitundu kyakubiri Musisi Shafiki oyo mu kitundu ekyasoose tetwamulabyeko naye ku mulundi gwa leero tuli butoola Nabagala Fiona nga senga w'abaana oyo mu kitundu ekyasoose twamulabyemu era ne mu kitundu ekyokubiri akomyewo. Ssentongo Stanley akuweereza nga kyeswa okusinziira mu kitundu ekyasoose kyetwalabye tugenda maaso netandise saalaba kunyumirize Ivan Ssenkungu akuweereza nga Boaz enetandise bulambalamba ekina Uganda kyaffe ekyolwaleero mulungi Joweria naye tolina musubwa nga maama Sharifa Namutebi naye ku lutimbe tukomyewo naye ngambye tutandise ekitundu ekyokubiri Birungi Victoria naye akomyewo. Eno tutandise ekitundu ekyokubiri eky'omuzimu gw'omunyanya Kamanya Deoziwa akuweereza nga Pikipule Nabasitu Juliani toyina kumusibwa. Twala tubigwa gye bigwera twolekedde ekitundu ekyokubiri era nga mu kitundu ekyasooka twaleka obunkenke nga bw'amaanyi nnyo. Omuwandiisi bamuyita Gladstone Ike Kasozi ye nannyini lugero eno etandise. Ivan James Mbabaali yakola ku by'okuwandiika n'akutulakutula. Twolekedde ekitundu ekyokubiri ekyakamanya omuzimu gw'omunyanya. V-Zone Extreme Studio be baakola ku kya graphics. V-Zone Extreme Studios ate nga MK Video Center n'egikutuusaako n'egikufulumiza kubanga gy'olina ogisuubula. Omugasigasi Gladstone Ike Kasozi tukyali ku ntandikwa yaayo era nga tukyali kunyanjula naye nga lyo tugitandise ekitundu ekyokubiri. Gladstone Ike Kasozi ye producer afo ku ntikko. Era nga batugamba nti Kizamani Sulu Sejemba ye yagikufulumiza yateekamu esente. Manisuli Sejemba Kiza etandise ekitundu ekyokubiri. Kamanya omuzimu gw'omunyanya ye sinema gy'otandika. Kyeswa Kadijukira Kyeswa yali ali ebweru ng'akonkona era Boaz ye yali yeevuddemu ogenda maaso n'okuleka nga amuggulirawo kyokka agenda okuyitaayita ng'ate Kyeswa alabika nga afulumye oba ng'avuddewo naye ng'ekiri munda bwali bukyali obunkenke eri abaana bano abaavudde e Kampala
ekiri ebweru kyokya naye ng'ate n'ekiri munda bunkenke bwonna. Tugitandise ekitundu ekyokubiri. Abaana ab'obuwala bano baali bafunye okutya era nga bonna baali beegasse bekkata bweru. Ekiri ebweru bw'otunulayo togambako nti obanjira mbeera munda. Kakati nga bw'omanyi nti otulo tetulirira nnyina alira nnyina. Ne waba ali mu ddiiro wali naye nga yesenga si yeebaka. Gwe ye komando kyogulira okimanyi obadde ogenza okugulira sente omugulira obadde omanyi kyogulira kyeswa olwokuba muli bavubuka evubuka libawaga kumbe era muvubuka okubawaga baleese ebizibu kati waliwo ne wabaawo avaayo bwe tuneetya tujja kufiira muno nina kyembulidde naye ngendo kibakubira nasooka akwata olweyo kyonna kyekiri kyaleero kakijje tulabe kumbe kojja gwe baabika olweyo eyeevuddemu okubako kyakuba kojja gwabiisa olweyo kati ate nzija kubataasa ate nze gwe mukubamu. Kumbe naye mugezi abadde aze kwekatta wano beebake wamu. Otulo tetumanya alirira nnyina bonna ne baalawo bonna baazeewo ne senga abadde yeefudde omugumugumuko zigenda wereyo osanga 8 olaba komanda ebyokulwanyisa bye abirina ecupa y'akaberenge n'omuggo yasinga okufuluuta. Nga bakyebase enyoka nejja nebayita mpolampola kojja obwedda agamba obakuuma eyabatusuubiza obakuuma bamuzuukusa alinga nga mulambo gwajjo omusota bannaye guluwa olwagamba omusota banna ne badda engulu manga bavaayo lumu bavaayo kwa ujumula guluwa nawe omusota guluwa ate kati abali ku kitanda teri gwesuubira kuvaayo kuka wansi gukuba nga nesenga w'abaana y'omu ku bo tomuteeka ku bagenda gukuba oba oli mu kusaaga era ababalingiriza eri babeera nga abali ku kalina waggulu. Nawate mu kigere mwonze ekigere kyakojja bakizzeemu bano babalina mubazifujjo noonya omusota ate ku kigere kwange kwanoonyeza omusota kojja ng'olabye guyingira eyo guluwa saagala kutyatya busota guluwa bano ababuukira ogenda mu kyalo etali kumanyagana kwabwe si baakukiddira senga bawona olwaleero si baakukiddira ne bw'oba oyagala otya teri musota ontulidde bwerere mu kigere gamba obadde nakakodyo kakuntyama ku kigere kyobadde olina okuŋŋamba wakati omusota guli luddawa nze gw'oyongedde obulumi ofundako n'omusota nga gubaddewo okusinga okuntula ku kigere omanyi obulumi bwendiko tompisiza bulungi mu kuntula ku kigere wetwogerera kojja ne bw'aba anywedde epipa ya waragi ku mutwe tekuli wadde akacupa muyine fujjo gwowoza mbu oliyo omusota gwonninya mu kigere walubadde ongamba bugambi kojja teekawo ekigere nkirinyemu notatubuzabuza nti eriyo omusota netumanya ekigendererwa kyo
sagala mweba kubate bulabe musota mulimate kudala kutulu wengani kati obate mugulabe kulengera ekiri mu ndabirwamu erinnya lyo olirengera ekiri mu ndabirwamu erinnya lyo oliraba kiki ekiri wano kiki ekiri wano gano amaka getaaga okwegendereza amaka gano gaafuna obuzibu nti bwe baali baziika Kamaanya bonna abaamuziika okumwewonya ku kyalo baamuziika ku kibanja kyabwe wabula mu bingi ebyabaawo Kamaanya ne bamusimulawo ne wasigalawo ate ekinnya ekyo nekisigala nga teri muntu yenna alina gendayo kubanga Kamaanya bagamba mbu yali musajja munyaanya onagenda okulengerako senga wasitamye emizimu gitandise okubeeyolekera muvi ono nagwira omuzimu ye Bowazi negufuuka ebipapula era onzize mu kigere ebiseera bigenda okwetooloola nga baali bamanyi ku history owedda ekinnya omwaziikibwa Kamaanya baakijjawo Kamaanya baamusimulawo naye ekinnya ekyo engeri gye kyali kumpi nnyo n'amalaalo ga wano kati Musisi najja Musisi Mutenza ggulu najja buli alimu n'atandika okukankana buli alimu n'ayuguuma ow'amatama n'ayuguuma Walagi n'ayongera naggwako Musisi n'agenda kale waasigalawo busegazi kinnya era nga kigambibwa nti Kamaanya baamusimulawo naye ekinnya ekyo bano kye bagenze akasaka akaliko ne bakatambaala omuzimu ogubadde gwayingidde badde bagukwata gwafuuseemu ebyoya luno gundi mwe temugendanga nnyo mu famire z'abannammwe nga bagenze okumanyagana buli famire ziba n'ebizibu kati wano waliwo emizimu era ye kojja wetwogerera kojja bawaludde ate bamuwalula olaba nga tolina kyoyitako nawo Ivan Senkungu ageeka n'ayimuka alaba ekiddako n'afuna omuggo amaanyi agafuna magezi gatta n'akomawo 10 n'atuula ate n'aguteeka ku bulinzi omuggo gusigalayo ku bulinzi n'agambye gwasuubula genda ku MK Video Center wali ensibuko y'ebina Uganda Majestic Plaza edduuka liri namba 8 ku level y'okutaano osubulewo sinema eno ey'ekina Uganda anti simanyi olaba ekiri mu nyumba kati emizimu gitandise gyekalakasa nga bwe gyagala mu nyumba muno ekibuuzo kiri nti bagenda okuziika Kamaanya ebintu bye yali akozesa byaddayo era baabiteekawa bano si bye batankudde Kamaanya yali musajja omulogo amateeka gaali gamulemererwa ekyalo nga kimulemye ni wabaawo abeekwatako abaali abagumu ne bamuziika dda nnyo mu 1983 naye baba amuziika ebintu byo byalagawa era omwana yabuuza luli nga bali mu malaalo nti bwe baba aziika Kamaanya ebintu bye bamuziika nabyo era babiteekawa kati bitandise okutambaala embuzi ne zitandika okuŋŋaŋala embuzi ekaabisa kaleekereeke eringa ng'egenda ovaamu olulimi ate terabikako ekaabira mu nnyumba wano sibalunda
naye embuzi nga zikaabisa kaleekereeke. Embuzi nga zikaabisa luleekereeke. Wawa maama Njabo! Kino kyanale tewetaaga kiraba. Ne gikomawo. Luli gyatutteko jja. Kati gikomyewo. Gyagala ani? Emizimu gikomyewo. Gyagala ani? Mufi. Buli famire eba n'ebizibu byayo. Nesooka gitunula giraba ani gwe gitwala. Togukube muggo obanga akubye ebbanga. Genda maaso. Undi mwe muleme kwesibanga ku bantu nga bagenda mu famire zaabwe. Buli famire eba n'ebizibu. Kati bano abeesiba ku bannabwe nga bajja mu kyalo kubanga bagenda okulaga eswaga. Eswaga lyali balagako lo mu fiiti. Kakati ku kyalo okwo kwaliko abantu abamanyi ebintu eby'edda. Era nga tugenda okulengera ku mabbali eno waliwo jjajja yali asamirira ku kyalo era ng'asamirira mu kibira ekyali okumpimpi awo. Ye jjajja Mwasanjuba n'ayita emizimu gye. Kale jjajja bajjajja mwenna mugye. Nze muzukulu wammwe Mwasanjuba nze mbakoowola. Bwe yakoowola emizimu emisembe amayembe ne lubaale. Muzimu gwa Kamanya gwe gwasooka okusembera. Jjajja agoowola yamanya emizimu gy'ayise guluwo ogusoose okubaawo. Ogenda okulengera nga ye Kamanya. Omuzimu ku mizimu gy'ayise gwa Kamanya gwe gwasooka okuba okumpi. Ani oyo? Ne guvaawo. Magezi gata jjajja yazzaako. Jjajja ebizibu byendabye mu kiro kya leero sibirabangako bukyanga nkula kutuuka wano. Kati zaaleeta kyeswa. Jjajja kikoze bulungi nojja. Muzzukulu kikoze bulungi nojja. Mbadde njijja gy'oli. Era mbadde nzija olwaleero gy'oli. Ozze. Kati koze siyego omuvubuka omukulu mu lujja lwa Kyeswa. Sigwa omuvubuka omukulu mu lujja lwa Kyeswa nti yenze jjajja. Nze jjajja. Kaakati sooka okuma omuliro. Nze kino kye nalabye kyanneeyolese. Mbadde wakujja leero naye keweerese bajjajja b'amaanyi. Kyeswa aze wa jjajja. Jjajja ng'ateekateeka okuyita emisambwa. Ate bwe gitagire mu Kamanya we wali firimu awo. Jjajja nze muzukulu wammwe Mwasanjuba Mutenza Ggulu Mwasanjuba mujje ye Musisi Shafiki n'abakoowoola. muzukulu wammwe abameja abalangira abagule ababaya emizimu ne girinnya. Kakati twala tuwulire kyekiddako. Muzzukulu wangi jjajja. Kamanya agula amayembe. Kamanya yagula amayembe. Kamanya wagula amayembe. Kamanya bwagula amayembe Ngatandika okutta ekyalo. ne gagenda maaso n'okusaanyaawo ekyalo. Kamanya amayembe gamulemerera. Amayembe ne gamulemerera. Omusaayi Gatandika omusaba omusaayi era nga talina. amayembe n'agaleka. Amayembe n'agateera ekyalo edda ennyo. Ne gatandika okutta buli muntu. Gatandika okutta buli muntu. Kyamu Buli kiramu ky'ennaku ennyingi. eky'ennaku ennyingi Mwagendera kitaawo ne maama wo. mwe mwagendera nnyoko ne kitaawo. Jjajja naye ng'olwo nnaki. Naye nga jjajja olwo lonna ki Kamanya yagula amayembe edda ennyo. Emizimu gigamba amayembe ne gamulemerera. Mwakoze ensobi. Mwakoze ensobi. Omusaayi gw'omuntu. Mwaddidde omusaayi gw'omuntu ne mugukoona ku ttaka eryaziikibwamu Kamanya newankubadde yaggyibwawo. Odeko Kati mwazukusizza Kamanya Jjajja. n'ebibi bye byonna.
kunoonya buli gumba lya Kamanya. Okujjako kye tulina okukola kunoonya buli gumba lya Kamanya we liri tugooche. Ekitali ekyo Awatali ekyo muzzukulu ekyalo kyonna kyakufa. Kamanya wakukimalawo kityo kati emizimu ne givaako jjajja ne gimuganzika eri ekigwo. Emizimu gimaze okulagula. obiwulidde jajja mbiwulidde jajja kale kulembera Emizimu giragudde okuggyako ekiyinza okutaasa ekyalo. Kamanya bwaziikibwa oluvannyuma ennyo yaziikulwawo ne bakwata ebisigalira bye ne babyolekeza ewala ddala mu kibira. Wazira bano bwe babadde bagenda maaso n'okulima amalaalo mbu mu kulwanagana badidde omusaayi ne bakoona ku ttaka awaziikibwa Kamanya. Kati emizimu gye gyavuddeyo. Ekyano ky'obuwala kiba kigenda maaso n'okwambala. Emizimu ne gikyeyolekera. Ne gimusala empi. Gino gye gimu ku mizimu gya Kamanya. Badidde omusayi ne bagukona ku ttaka. Ettaka eryo awaziikibwa Kamanya newankubadde yaziikulwawo. Olaba jjajja kituufu ky'ogamba emizimu gyazuukuse. Nasooka nensangawo akakadde ne kaŋŋamba mbu nkaweeke. Oba yabadde alima jjajja ovanga ku mukadde atalima. Senga yabadde alima kyadde ky'amakulu. Nze lwakuba kale nange sibitegeera naye ate nkera bwe najja nziremu okwetegereza nensooka nsangawo kibooko. Ate kibooko nemala nefuukamu akakadde. Kakati baba bakyanyumya kumba muzimu era gwaliwo nga gubawulira. Jjajja adduka mpola yange era alina ensiriba. Nziruke nga atalina nsiriba z'abajjajjange. Ndabye eki obuzimu bwasumulukuse ku kyalo kuno. Ate nga bano baafuna obuzibu nti bwe baali baziika Kamanya bamuziika ku ttaka lyabwe. Lengera 10. Laba 10 kino kyava mu 10 ne kifuuka n'ebitaano. Gwe wasuzeewa kati lino libawazi lyaseka mwana wasuzeewa. Senga uno omusajja waakomyewo mutabaniwo. Kati kyasamaki maje kati wabukyazeewa mwana ekiro kyonna sako ajejemba naye mwana towena wabukyazeewa oba wafunyeyo kinamwandu gye wabukyaze. Linda kata kino ndabaki nzize baddembe sisa nsokolaba bagambye nze lwaddembe newa mwafiya ddala empeke. Kyo kigenda mu maaso mulangira ate kikulu kyammwe nekitandika okunzulusa emisinde giti. Mulangira yatuukira mu kuyomba. Mbuuza mwina kategera mu mutu omwo. Mulinamuko kategera ku mutu ogwo. Emizimu mugimu giri era ngirina omwana ow'obuwala gwe gyasazeeko. Mizimu gya Kamanya ate giri gy'abanyaanya kubanga Kamanya yali munyaanya. Ono agenda okujja. Jangu olabe Jeeni. Jeeni ali wansi. Jeeni y'omu ku baabuukidde okujja okulaga ku swaga ku mabbali eno. Eswaga litandise omulagako mu lofiiti. Sigala kigenda mu maaso. Kati mulangira azze era yenga emizimu gye gyamulaze jjajja mulangira Mwasanjuba azze naye ng'emizimu gye gyamulaze. Ono omwana olwamukubye oluyi emizimu gyamukubye empi tanadda ngulu.
kale Susan yasembera amuseseeko okukuwo engeri y'ekiwero mwana w'abandi afiira awo owaye nga mpulira omusaayi oguwunya muno ye Mulangira ate yabadde ki naffe jjajja tetumanyi tumusanze agudde kati Omulangira agenda okulaba agiko amaanyi ag'enjawulo tayo mangu mubiri gwo ngambye tayo mangu alabyemu akazimu amulabyemu akazimu aze n'ensiriba nasiribagga jjajja oyogera nani gwe bino tojja bitegeera bw'oba oganye ngenda kukwata omwoyo gwo ng'okye mufeemu gugwe omuzimu mweguli gwagala toloka tukola ensobi kati yamuwa akantu namugamba tokola ensobi kankana naye kateekeko mufu bw'okateeka ku lubuto okwo n'okajjako mufu emizimu mwegiri muno ne batandika 10 n'Omulangira emizimu gyo gya munju gino kati gyo gyafuuse gya munju muno kubanga bano be bagizuukusiza ne giyingira siringi Mulangira n'anoonya ennyumba yonna jjajja obuuse mwana musajja obuuse oba ndowooza onaagumaza mbiro naye olowooza onaagumaza mbiro Sanju basiremererwa nze mwasanju basiremererwa nja kukwata bano baleese ebizibu waba kyoswa wasuzeewa laba Omulengera Center Volot akola emirimu abaayi nina gwe siraba wano Center Volot yali mukola mirimu Katabaalo Arua oba leero yagunywereddewa kumbe Katabaalo baamututte kiro baamututte tulaba wangi mwana wange alose ekirooto mu kiro nze nalose ekirooto mu kiro mwetuli nga tweraba ate nga bya ddala kyokka nga ffenna mwetuli nga tweraba ate nga bya ddala kuba musiru leka nawe ate kuba musiru kusaagira mu bintu bino byakisiru byonna ebyoyo byonna byolimu bya omwana w'abandi ali wali ataawa kati biyite ebyekisiru ng'omwana w'abandi ali wali ataaba omugenyi kyeswa okuva lwaze n'okonkona ku luggi nga ffe twamaze naye munaye kyeswa olowooza ki okulwakonkonye ku kizibu nga ku luggi nga omanye ebizibu byetulimu kati kyosa najjukira naye ate wamma kyandiba n'ekituufu mwandibanga muli batuufu kuba nanga we nazze n'enkonkonera ku luggi nagenza okulaba nga omuntu ali nga nze kennyini nga bwe nyambadde naye bw'ayambadde kati nenewunya nabadde ndooto kati abuuza yabadde aluuta oba yabadde alaba kati nga bakyali awo eggulu ne likyankala naye ne livaamu ki kino bano kikyekyo oli kamanya bamwettira bano bamuzuukusiza bano bazuukusiza kamanya nga baleese obuzibu nga baleese obuzibu kyekiddako magezi gatta jjajja asooka kufuna litwit n'asooka alaba watandika okutambala emisambwa wadde ayina esiriba jjajja naye era tasooka zeŋŋanga mulwanirire abazukulu bajjajja muzukuke mulwanirire abazukulu kino kisusse mwenna bajjajja omuzukulu mbayita kati n'omuzibu ku kyalo najja gye basaba ekino kali ng'ayita bajjajja bonna jjajja Ddungu nabadde azizza mbazi ya wano kunaye vaayo kibirango n'akomawo bonna n'abakoowoola alabanga kati byetaagisa musembere muzukulu wammwe mwasanjuba mutenza ggulu nze mbakoowoola ebizibu byazze dda mwasanjuba laba kojja mufeeko oyo siye kojjawo mufeeko komawo mulina okumanya nti kati buli kimu kyayonoonesa waka wano
oyo tabanga kokojja wamwe egyo mizimu. Negulyoka neguvaayo mumukwate omuzimu negufuluma mu nyumba mumukwate nagunyangalaza. Mwasanjuba tazanya nze mujukulu wa Laddu Mutenza gulu sazanya. Ogwo muzimu nagukwata. Kulina kati ate abagenza goba omuzimu ate tebamukomezaawo nga ate oyo abadde ki jajja gwe tubadde tugoba ayingidde muno ayingidde muno mwali kale muleetera akadomola k'amazzi. Omuzimu gwe badde bagoba guyingiddemu ono olimba yonna gye biraga yeyagala okumanya kubanga neetabuse. Omuzimu gwe badde bagoba guyingidde muno. Bajajja mumugobemu omuzimu, mumugobemu omuzukulu. Omuzukulu talina musango. Negulyoka guvaayo neguvaayo teguzaako tegudduka. Leero mugukwate mugunyweze negutandika okulajana. Nze munveeko, nze nange ndi wa wano. Lwaleero ne bagunyweza Kibirango akute saidi eno anywezeza Kibirango mukwate munyweze Kibirango teke. Kibirango bamulekedde okugulu kuno naye ng'omuzimu gumussa teke. Luno lutalo lwennyini ekiyambye Mwasanjuba waali teke. Kibirango ye anagenda vaano nga teke zaali ez'omusambwa. Eno family alo kumbe obuzimuzimu ono jajja Mwasanjuba yajja amazeeko kati ne baleeta epipa. Mugukwate tugenda gwokya nga mulamu. Mugukwate gwe guno gwe yali agoba ne gugwira mu siringi. Kugambye eno nayo gyeri kwemuka video center ekulinze, genda weegulire kopi yo. Gwe omusuubuzi naawe agula akamu bakulindidde ali ku Majestic Plaza level 5 edduuka lya namba 8 oba bakubirako 07011 10 55. Kati waliwo ebijanjaalo ebikubiddwa muleete ebyo byonna ne bagupakira bulungi mu kipipa. Ab'essanja ne baleeta kumbe wano waliwo omuzimu omulala ogulaba. Omuzimu munne bamupakidde mu pipa. Kigwa kitya bamupakidde mu pipa ne bateekako essanja. Kamanya nannyini gyo alaba. Kamanya nannyini gyo alaba. Aya basi ne bateekera omuliro bataddemu ennaali mu pipa. Bataddemu ennaali bakyomyemu ennaali naye gulajana bajajja mwebale. Olutalo twandilulinnya ku nfeete. Bajajja mwebale guli muli gulwana naye mwegendereze bwe gufulumirawo gwe guyingira afiirawo ne gutandika okulajana. Teriyo kitatya muliro, teriyo kitatya muliro. N'omuzimu gwaleejana gwaleekana nga gulajana. Lwaleero bamuyita Musisi Shafik jajja Mwasanjuba. Kati oluvannyuma ennyo bamala lugikwata kojago baatuta ekiro n'akomawo.
kojja gwe batutte ekiro n'akomawo. Wotuukidde wotuukidde bakifundikira ekyajja kona ki naawe mulimba nam Senta Boloti ayagala okubonga tugenda kutabaala kaakati jjajja agamba tugenda tabaala emizimu mwagizukusiza ye nawe kiki oyagala okubonga ayagala okubonga Senta Boloti ku ffujjo lyammwe mwakuta omusaayi ne mugukona ku ttaka awaasooka okuziikibwa Kamaanya. Kati buli eyayita omusajja tugenda mu lutabaalo tulina okgenda mu kibira gye baateeka ebisigalira bya Kamaanya tuggyeyo amagumba ge tugooke kyekigenda okutaasa ekyalo. abasajja abeeyita abasajja tugenda mu lutaba Ogambye abasajja abeeyita abasajja kati gweoli musajja tetutwala musajja wa kitundu ani wa kitundu wano kona wano kitundu wako kojja wamma wawe ekitundu ndagaako wesiwera olaba nti mulamba ate teri mulema ayagala muyita mulema at least muyite omukosefu at least muyite omukosefu naye wamuyitira omulema muzize kitambula mumbuuza ebibuuzo mugala kuta jjajja mwasanju bagamba tetugenda na musajja wa kitundu ati lwaki oyo omusajja mulema obulema bulwadde kona wano wamma n'abonga okubeera omulema kitegeeza kuba wa kitundu kati nno ŋŋenda ani wekitundu waawe ekitundu tundu kiri ludda kojja kojja amaaso kondage wamma ekitundu kiri ludda Senta Boloti awuliriza nnyo mukojja ate mayembe kojja n'atandika omunyonyola wali biki jjajja agambye oli mulema togenda naye nga bizibu sabalako nkusamu maaso kati balero batwala bagenda okutola kati bano batwala ku likansi ng'ennyama saagala n'avaawo atabuse bampita omulema nazaayo embazi n'akwata ejja enkumbi musajja omukulu nzenze namutwala obuwala bubwe mubututte kusinga n'ennyama mbu ndi musajja wa kitundu waliwo we bantema saagala ndi wa kitundu wa makojja kisobola kulwana tekajja kuliga akole byakola kisobola kuyamba awulira olutalo buno obuwala bwatwala bwe bunsinga amaanyi kojja koona wano banya mjengo ndio gudde musebala ni byakumpisamu maaso jjajja n'ateekawo enchantimenti bagende mu lutalo naye ng'abagambye nga mpita ow'ekitundu andabyeko we baatema obulema bulwadde saagala kumpita mulema obulema bulwadde balakumanyira yekalakasa boy bamuyita ziwaddeewo original names. Kakati kino kyekibira gye baali baayolekeza ebisigala bya Kamaanya gino gye baabyolekeza naye mutambulire mu layini temusaatuuka temuva mu layini jjajja abagamba mutambulire mu layini temusaatuuka anaava mu layini y'anaakijjuutuka gwe bw'ova musitawa onambuulira ekiddako kati nabadde yakomezaawo embazzi engeri yali gyali munakyalo naye yajjirako akutte embazzi ow'enkumbi ensuuluulu ow'ejjambiya ow'akambe ow'omuggo aleese omusekuzo ow'omuyini na buli kimu ekyokulwanyisa bazze bagende banoonye ebisigalira ebya Kamaanya omuzimu gw'omunyaanya babisaanyeewo ekigenda okuviirako ekyalo okuddamu emirembe kyekiddako muyinza okujja okusaanyaawo ebisigalira bya Kamaanya naye nga nammwe muleese wano mirambo naye nga nammwe temumanyi muleese emirambo gyammwe oleeta omulambo gwo ng'otambula naye nga tomanyi nti oleese mulambo gwo mu kibira wano
Genda maaso. Ne mama jajja nga tetutuuka bannakibuga batandise okukaaba kubanga mulaba ekibira kino yabagamba mwegendereze kino ekibira kya ttabbu kino ekibira kye tulimu kya mizimu kya ttabbu omuntu yenna alaba ekintu n'ayasamunya singa omuntu yenna alaba ekintu n'ayasama awo eyo nga bavuunika buli kyolabye sirika mulimu empologoma mulimu ebintu ebyenjawulo jajogedde ku mayembe amayembe gante oba ye mukaabi gante oba mbuzi koko jantiza omukubi wo wendi nja kwongera omubiwulire atumusuula temuva mu layini ava ku lugendo oyo ye tumuleka mu kibira wano omuntu yenna omuwetike kyemanyi wona wona nina bazira buli eyaze wano muzira mwana nze kojaka tayo naawe oba oddayo kibira ngo yatidde abalidde okugenda nange jajja aliko emizimu gye gibalagirira wulira omukaabi wamanze nindaako nze tuddeeka kafenyera ebbuga lyabala bisiddeeka ye mukaabi mpa omuggo kibirango olaba akago ke yaleese kagenda kubaki jatugende mwana laba fene obwedda sinaba kumanya nti wano waliwo ne fene ye mulunzi w'embaata babagambye ava ku layini muvu bw'olaba ekintu n'oyogera tova mu kibira ono kyasoose okulaba ye fene ate ng'okwetegereza alabika enjala ebadde emuluma jajja tumuleke oyo avudde ku mulamwa yanamanya ekinamutuukako sajja ndi wano enjala ennuma fene mpulira n'akawowo kwekali nkawunyiriza buwunyiza nemanya nti ku fene kuliko ekyengedde ate no fene alabika namata siserebera kamanya wali kamanya wama fene owedde awunyira eno nze nga simanyi kumbe fene owedde awunya ali ku sayidi eno kumbe fene awunya ali mu katabi eri ewala kyokka kamanya gyali faako mangu ogenda okulengera kumbe wabadde fene waliwo ekinya wansi fuuti emitwalo 3,628 kyekinya ekyaliwo ku fuuti ezaaliwo era oyo ku mugendo n'avaako ekinya kiri wala naye ngera kikulaga mulimu abantu egenda maaso kati mu bufunze sineemene etandise mu bwangungu era mu bufunze ekinauganda kyaffe kitandise buli ali wano muzira mu lulimi olwangu muyite komando bantu nsolo bamuntu nsolo babano bazze ogenda maaso kamanya nanoga fene namusuula wansi abava mabega kamanya mwana mpulira akawowo kafene kifene kyesudde kyokka kyengevu kamanya namwetikka oyo naye entamu ne babika
takuzaako Kamanya movie bakomando batambula ne bakoowa kati ono akooye ku kibira ngo kweyeweeka weeraba nte Jeni mulabe nte. agirabye ente neryoka ekoga neryoka enaanuuka ente nekoga nenaanuuka neryoka ente emwesiba nezunga yakubamu omulanga gumu bagambye olaba ekintu toyogera ate era tolina kuva mu mulamwa tova ku layini eringa nga yabyakulonda bajula kubeera n'alondaga muntu oba buvootazi siri nabasama lengera sama omukaabi yaserengeta gye yagwanga kizibu okudda engeri bwekiri nti mukaabi yafubako nnyo okukaaba naye kwali tekugasa bakomando nga baggwaawo kati nabala kibirango bwava alengera kojja bale kojja wuli obadde atubuzeeko kojja wuli kumbe muno mulimu ebibowabowa ne biryoka mugamba asirikoyo si kojja nawe jangu wama kojja kyeswa yakanda kulwanako kibirango aleme genda embowabowa kibirango batutte kibirango twawulira miranga kibirango nga bamutwala kibirango naye ekibira ne kyetikka ekibira ne kyetikka omuzimu gw'omunyanya Kamanya gubamalawo aya basi kati owedda tebalina kuva mu layini naye ku kye balengera siwali n'omu yasigala mu layini Kamanya n'ayungula ejje eddala atuma n'erye ly'omu bbanga n'alifuula abantu Kamanya ye teyaseka yakunkumuka bukunkumuzi n'atumya ejje atumya ejje Kamanya mbu yali muzibu nnyo ku kyalo mu myaka giri egyedda era yaleeta amayembe wazira bwe gaatuuka ne gamulemerera n'agasindikira ekyalo kyekiseera ye Kamanya mugende mutabaala ekyalo saagalayo mulamu abaasigala banziguddeko olutalo baagala okunsaanyawo omulundi ogwokubiri mugende mubasaanyeewo abaaliwo abakumu ku kyala b'enjaba byebimu ku biri mu kibira ate ng'enjala eziruma wano tewaliwo okuddukira mu layini buli omu agwa gyatunudde gyadda wano buli omu gyatunudde gyadda
olina okuba ne stamina bw'oyimukodizaawo. Olaba nti ne jjajja wuno anoonya waayita ng'oddaawo aliko emisambo emizimu amayembe ne lubaale zonna. Ensiriba yazireese ne mwasajjuba alibako Kamanya. Abaaliwo ku kyalo ebiseera ebyo abaaliwo abagumu baamutaayiza ne bagenda ne bamuziika nga mulamu, wabula ebintu bye baabisaawa. Baana bye bazuukusiza bano. Kamanya n'akwata wansi ne waggulu, ate yali munyaanya. Kamanya yali munyaanya nnyo. Mutebi Abdul. Kyekiddako biggwerawa. Olina omugave mu kibi okuva mu Home Videos Uganda. The production, Omugave Production Uganda. Kalala nkoma yekka ali muno. Kati jjajja walaba abasoodya baasigazaawo. Saagala kudangula muntu yenna atuvaako. N'addamu n'ababriefinga bupya. Tutuuse ku nsonga. Tulinga nga abatuuse ku nsonga. Yesu lwaki tava wano? Yensonga lwaki Kamanya tava wano? Amagumba ge gali wano. Tutuuse awali ekinyusi. Naawe tulina kugateekera muliro. Kati jjajja tugenda gakozesa. Wulira komando, tugenda gateekera muliro naawe. Omulabira ku magumba ga Kamanya. Yabagambe mulaba ku magumba ga Kamanya. Kakoyi. Ngenda kuba wakati. Buli alaba akagumba ka Kamanya oba olabye kagumba kigwe kakone kakati kajja sirira kokka. Kati ababriefinga akasembayo bano be bakomando basigazaawo ku lutalo we tulabiranga. Kati tutuuse ku kinyusi. Ekinyusi bakituuseeko. Temukola nsobi. Wetwokya amagumba kagwanye ajja kuba asaanyeewo. N'addamu n'agikoowola bupya nga batuuse ku kinyusi. N'addamu n'agikoowola bupya gwaya baasi. Egyekwese mu bbanga, egyekwese ku nnyonyi, egiri mu bbanga, egiri mu mazzi, egiri mu ttaka, gyonna mu kibira giveeyo. Tumalirize olutalo. Kumbe Kamanya alaba. Mwasanjuba n'akoowoola. Bakuba Mwasanjuba mizairo. Kamanya n'abeeyolekera. Kati ate abadde alinamu amaanyi jjajja wetwogerera bamukubye mizairo. Abakomando n'alengera ejjambiya gye yaze nayo. Mala okulaba Kamanya oyo ali mu ppanga n'agikwata ejjambiya. Kamanya alo ogenda okulengera ate Kamanya n'afuuka ebirala. Nebaddamu bakomando buli omu n'akwata wuwe. Komando mizairo gye baakubye jjajja yakagyeemu amuke. Emizairo gye baakubye jjajja yakajja emujje engulu, emuzza engulu eva mmanga. Kati emizairo bwekusanga ng'oli mukalu bw'omanya gy'oggwera. N'addamu n'ajjukira ebyokulwanyisa. Nadda ku mission buto. Back again on the mission. Ebiri ekibira muno babyekalakaasa. Enjala yokka ebiruma.
Galira ebyakamanya. Kale mpe byange. Mpe byange. Nanyini byabisaba. Mpe byange. Koja napakira bulungi buli kagumba. Napakira bulungi buli kagumba. Checha kulizana kitango olomulukuba gw'ettaka. Musajja gwe. Timu jinga nacheza na vijana ya dunia. Kama yeye sawa kwa. Muje. Wacha. Muka mudukale. Mudukama twanapo mulimasa buli wa Mungu. Mwaisa. Unabizina kana katika mkafaje. Weka ide mudukale. Bana mudukale. Badukana byange. Badukana makumba gange banonye. Cheswa. Baya madaise. Bagala byange. Bagala makumba gange. Cheswa. C'est bon. Ça y est. Yo bagituusa ono lwagwa wansi Bowazi n'agibaka kati Bowazi yagirina emali bagituusa gye bagitwala n'ebiri muno nga bizibu ate nga gonna gasobola okubeera amayembe g'akamanya. Engene kigolengera firimu laba firimu gwe egenda mu maaso gwe. Alo kale gwe emali yo tetukanye bagirina naye nga bagituusa gye banagicomera. Bakomando manga maswi bakomando baswamye nayiwayo bamugo kumbe giri misambwa. Bowazi n'agwa kati mali eri mikono. Omuzigo omulane gujja ono aswamye gugenda ogwa mugo gwa Bowazi boy neguyita eri kumbe guva mu tageti y'omuggo gwafulumira eno atega manji kumbe guli milyango. Wawa mama jabo alo bagala mali ya mukama waabwe baba wadde evu terimanyi muzimu era Cheswa n'aleeta evvu awo ne beeyamba basi wewa ne batugambye ku mukunyu wennyini we tulina okwokera wano we balina okwokera emaali naye bagyokya amagumba g'akamanya bagokya kubanga bagokya buli kimu kiba kiwedde. Kati njagala tulabe kyekiddako. Wasigaddewo baluganda bokka aba family emu kati batandika emikolo. Simanyi obanga Kamanya n'amajege
bana abakkiriza ogenda maaso n'okumaliriza emikolo olunagulawo Kyeswa baali bambuulidde bulungi nnyo ekyokola n'agula bulungi nnyo n'atwalayo emmaali basobole okugikyuma Kamaanya adde gye yava so no munayi bakulaga basobola bulungi ogenda maaso n'okwokya era eri ku mabbali mu kibira eri emmaali yanyookera ennaku 2 namba amagumba aga Kamaanya ganyookera ennaku 2 namba kale oluvannyuma ennyo nga buli kimu kyonna kiwedde bannakibuga balabika okuba nga balabika nga abalina okukyaluka bakwate okulabika nga badda mu kibuga nga basiibula senga basiibula maama jjukira Bowaazi ye wa ku kyalo nnyo awamu ne Kyeswa bannaye mutusonyiwe byonna bye mwalabye njagala tusigale nga tukwatagana bulungi so sigenda tufuula bizibu kati Bowaazi yagamba nti kakubeerenga ekampala eri emmotoka nnyingi nja kuwaguza nina okukyana kino Kisharifa Namutebi nino olaba nayize n'okunuunako ngoddaawo basiibula Kyeswa no bannemmwe mubawerekereko bannammwe yenna bagala Fiona ajja kujja tewali buzibu kati aneereeta ojja tukubira akasimu tweteeketeeke oba onoomula kyonoobuuza ayina kitooke kyagala kigende kibeegatteko mu kibuga naye ye senga agamba tekitone kinaatuuka ajja kujja bulungi kati Kyeswa senga obulungi nina okulumba ekibuga kino nkizudde bwe mbeera mu kyalo nfiirwa kinene 99 mikisa kibuga kati ate Kyeswa bw'alumba ekibuga buzibu buba buzze kakati senga ne maama nga badda mu nnyumba bamaze okulikira abaana era nga balabika nga abaddeeka kumbe baddeeka waliwo omuzimu ogutaakoleddwako ne gweyawulamu 2 kiraga nti firimu ekyaliyo ekitundu ekyokusatu omuzimu baaguleka waka ne gweyawulamu 2 ne gugenda goberera bali eri abagenda okusiibula omulala ne guyingira ennyumba awo we tulitandikira ekitundu ekyokusatu mbadde mukibize badde nkutuusaako ebadde manyiddwa nga Kamaanya omuzimu gw'omunyanya ekitundu ekyokubiri era nga badde Mutebi Abdul nga Kamaanya Kibirige Mustafa nga kojja n'abagala Fiona nga senga Shafikis Musisi abadde akuweereza nga jjajja Mwasanjuba gendayo ku ssaawa zino wali eri ku Majestic Plaza level 5 edduuka erya namba 8 MK Video Center weefunire kopiyo nkusiibudde tusinkane mu kina Uganda ekirala ate weeraba ku lwaleero